so wandibadde onoonya nnyo okulaba oba kuliko siiru. Bachupula bati ekyapa? Ekyapa basobola okugenda ne bakikuba kuba luno olupapula. Naye omukisa ogusinga obulungi nti Lands Office ziteekako siiru. Siiru eyo abaana ba NASA tebasobola gikola? Bwe baba bagikubye Lands egenze improvinga n'ereeta ebyapa ebipya. Kati ebyapa ebipya byenjawulo nti olaba wano tekuliiko siiru. Naye nakyo kikulaze district, ne kikulaga block, ne kikulaga county essaza, ne kikulaga block mwe baatemye, ne kikulaga plot. Kati ekyapa ekipya enjawulo gye kirina njagala oconcentratinge wano we wali omusomo wano. Akantu wano. Akantu kano okalaba aka green. Kati mu byapa ebipya naddala ebyewakiso kyovola njagala nnyo tunda wakiso. Wakiso erimu nga bw'olaba wakiso yennyini awo, nga bw'olaba Ntebe, ebyo byonna biri mu wakiso district. Akantu aka green katambula ne technology nti tusobola okusikaninga byonna bitukolera mwalaali tubirabe. Okumanya nti ekyapa kyekyo. Tuyinza okugezaako tulaba oba essimu yange eneesika wano. Essimu erina okuba clear n'ekasikaako. Netaaga lighting oba. Aha, okalabye? Kati ebyapa ebipya kyova olaba bizibu bya kucupula. Kyova olaba bizibu bya kucupula. Ebyapa ebipya okwata bukwasi essimu yo ng'ojjayo eno sikaana. Sikaana eyo osobola okugibe abamu bazidownloadinga ku Android naye mu iPhone ejjiramu. Kati olaba bwekasika ekyapa nga bakigamba nti Tenya ye kategori erize nagambye Mairo, District Wakiso, County Busiro, Block 220, Plot 1,232 ng'ekulaga ne transaction. Kati ekitegeeza nti ekyapa nga bakufeze osobola scanninga gundi ezo tesobola kujja eyo koodi baba akataddewo nga ka photocopy. Kati nze engeri gyendi nti ebyapa byengula byensuubula biri genuine, nzija buli bw'okindeetera. Koodi eyo omwana tasobola kufera kubanga koodi eno ebeera nga bw'olaba gye bateerako ssente serial number. Wabeerawo kampani gye baba baapangisa n'ejja ng'egenda enyiga mu koodi. Kati alina offera alina kugenda mu eyo kampani. Ate ezo kampani zibeera zitambuza omulimu nga bw'olaba kampani ezikuba ssente. Kati alina ekyapa ekikadde. Muyambi otya okudda ku kino ekipya at least abantu baleme fferemu. Kati omuntu alina ekyapa ekikadde nga tannaba kugula alina okukozesa abantu abakugu. Kati nze ebyapa ebikadde mbimanyi, naye ate nange nina abantu mu Lands abamanyi ebyapa abayinza okikwatako n'akitwala ne bakebera ne bagayo sisiru yaffe oyo si kuba kati okiraba ffe tukirabye wano naye bba abakola mu Lands eyo sigini kyababeera bagimanyi ne bakugamba nti oyo registra gundi bamugjeyo n'egundi bamututte Masaka, bamugje Masaka bamututte Mpigi nga ne sigini kyabazimanyi. Kati kankuzeeyo ku kikadde kiki nekikadde komawo komashanike ekyapa ekikadde kikino tekirina kali kagundi tekirina. Kati tuyambye tutya omuntu anti kati kyangu ekyapa ekikadde kati nga bw'okiraba kino tekirina siiru naye omuntu bw'ajja ng'ayagala kugula ttaka tutandika emboozi yonna enoonya obwannannyini kugenda mu Lands. So tugenda mu Lands ne tukebera amannya. Ono alina ekyapa ekikadde, amannya agali mu kyapa yeye. Amannya kasita galuma mu kyapa nga tusaba national ID ye, nga tulaba national ID.
bw'aba muzeeyi nga national ID teriiwo teyafuna n'amaanyi siyinza gula ttaka ku muntu nga talina national ID. kabaddiremu n'abo abagula. Sisobola gula ttaka ku muntu nga talina national ID. Ne bw'aba yali musomesa wange, ne bw'aba yakula ne taata wange, ne bw'aba ye yazaalisa maama wange. Ekyo sikikola. Why? Kubanga nfuba okulaba nti gwe nguzeeko yeye. National ID wano babadde batuyambye nga yeyinza okwa-identifying nti oyo ye Alan Cruz. So bw'aba tagirina, ngamba tugira tulinda. Genda ogiprocessing. Kuba mu genda okuprocessinga national ID olaba ebibuuzo bye bakubuuza ne bakwetolooza jjajjaawo wasuuka birina engeri gye birwawoko. Kati national ID nginoonya ate nenoonya ne passport. Kubanga usually bw'oba oyagala okugenda ebweru tolimba mannya. Gwe kati Alan bw'ona oyagala okugenda e Germany amannya g'amatuufu gojja okuwaayo bakolere passport. Kati era bw'oleeta passport yo n'enjigeraageranya ne national ID. Waliwo omwami lumu yali anguza ettaka ng'Ekyapa kirimu nga bw'onoolaba Alan Cruz erinnya lye ddala Mutalwa. Alan Mutalwa. Kati Ekyapa kasita kigeze ne kibaako Alan Mutalwa. N'osoma ID ng'eriko Alan Mutalwa Sembuusi, abo abantu balala. Leka naawe okutomera okulyawo okuzannyisa. Anti oli akugamba bino eno gyase twayongerako nga omanyi ebyekika lino lya jjajja naye nalyerabira. Omanyi erinnya lya jjajja yali kkulu nnyo bayitako luvannyuma. Era omuwendo gw'osasula okugwerabira nze butakugulaako. Gwe muwendo teriyo kintu mu nsi kye bakoze nga tekirina muwendo gwa kusasulira. Student atarivisinga bitaba alina okugwa. Tetuyinza gamba tumukoze tutyanga alwadde nnyo nga famire ye basaba nnyo. Apaana. Apaana. So abantu kyenjaga bagamba nti kati ebbanga nze lyemaze nga ngula ettaka, nagulako ettaka nga nange banziba. Nagulako mu bbiri wakati wa 28 ne 2011. Ettaka lye nagula erisinga gaalinga makubo. Kyovula njagala okusomesa akantu kano. Lindako. Fe abagula poloti tugula nnyo amakubo. Ebiseera biri nga lands tennaba kwestreamlininga bulungi. Oli yagendanga n'akola Ekyapa. N'afuna ekkubo n'alifunira Ekyapa. Kati gwe bw'obeera otunudde kuno ndowooza era olaba kati kino kyapa tujje tukwate. Okiraba kino Ekyapa kikadde naye olaba mbu era siiru bagitadde mu kamaapu kano kamaapu kabeeramu emabega. Siiru eyo ogiraba. Kati dino eriri mu kamyufu ly'ettaka. Zino ndowooza ziri eka nga 6. So zino eka nga 6 bakulaga nti poloti yeeyo wakati enamba ebeera wakati 74 ye 74 ye poloti. Kati mu size muno bakozesa meters. Kati zino mita 271 okugenda bwoti zino 138 wano n'otambula 5 wano n'otambula 166 wano n'otambula 74. Okitegeera. Kati kyoyinza okumanya nti meters lwe luta Katonda yali atukoze nga ffenna twenkanya enta. Olutalo olumu nange lwe lwange ate lwe lumu n'olw'omwami ono. Oluta olw'ebigere. Zenkana. Ojja okigezeeko ziri approximately zenkana. Tosobola gamba nti gwe lwakuba olina amagulu mawanvu k'okuba olutanga luvaano nga lukutwala eri ku luggi. Era olutabo n'olukuba lujja kukola just mita emu. Kati bw'obeera ogula ettaka ojja n'osoma wano ku kyapa. Buli w'olaba akeetooloovu ako kitegeeza bwe tugenda ku ttaka buli wendaba akeetooloovu kano kitegeeza bwe tugenda ku ttaka nino ssangawo akayinja. Bakayita marker stone akalaga bwe bamala oddimapinga. Mbulaba nnyo mu ttaka lya jjajja wange. Bwe bamala oddimapinga balisaamu bu marker stone. Buli omu kati bu marker stone obwo bwavangamu so ab'eŋŋanda zaffe ne batandika okusimbawo obuwaanyi
oluwanyi dde olukula bulungi nnyo awandibadde Maxstone. Kati senga mbadde omuntu ayagala senga lino teribadde lyange. Nze ne musajja musoga ewaffe ebimakinga eby'ettaka simanyi oba mu Luganda byebyo babita biroowa biba n'amasanda gano ge twatekanga mu busubi ne tufuwagula. Naye nga byaki mwe mukozesa biroowa? Ebiroowa bimanyi. Mbimanyi ebikozesa ebivaamu amasanda ge tufuwa nga tukozesa akabaluuni nga tukozesa akasubi. Naye mu Buganda tukozesa nnyo oluwanyi. Kati bw'ontwala ku ttaka lino nga nnina okuligula nze nzija n'enkuba enta nina okukuba enta 131 ne nnoonya akayinja n'enkuba enta 271 ne nnoonya akayinja n'enkuba enta 74 bwe mbondeesa eggula kyokka ate bwe mmala okulaba singa ozikuba ne zitatuuka n'okuba 7 kati kye ŋŋamba singa okuba enta 271 n'okoma wano nga we ziggwereddeyo kitegeeza abeera mwana muto. Omwana omuto yakuba obuta obwo obumpi obutatuuka naye ffenna ba adult myaka 18 myaka 2 okudda waggulu oluta lwaffe lupima mita emu almost twenkana fuuti emu si nti oba onsinga obuwanvu oba eyo fuuti emu ate okuva wano paka wano ye saizi y'ekigere kyo. Kyova olaba bw'ogenda okutungira empale omutunzi empale ate agissa mu bulago n'ogamba ye bulago bwambala agizinga bw'ati n'agigezesa mu bulago. So bwe mba njagala oggula ettaka lino nfuna omuntu gwe bayita surveyor. Surveyor ye muntu amala omumpunta amala emyaka nga 3 ku 4 ng'ayiga okunnyonnyola ekiri ku kyapa kino okukinoonya ku ttaka. Kati abantu bonna abagula ettaka nga temuli surveyor era bamaliriza baguza amakubo. So olina ofuna omukugu okugula ekkubo oba oguza otya ekkubo. Kati lino kkubo jangu olabira etaano kamera tokalaba kano okujja wano bwewati ne bwewati ne bwewati kana akatono kano eryo kkubo. Kati kitegeeza wali ku ground libadde nnyo ntosobola naditegeera ku ground libadde ne kubanga ekkubo standard linzo bali ya mita nga 8 ku 6 ku 8 okitegeera naye gwe oliraye bwe lizze ne liyitawo. Kale kitegeeza oli ayinza okujja ku ground ne mugenda n'agamba akuguzizza wakati wano okuva wano paka wano. Kati tunuulira lino ekkubo lyeno gwe toliraba nti eryeno erikutwala ku eyo poloti doddeneko. Kati lino engeri gye liri eddeneko oyinza okulitomera. Kati kyembuuza omuntu bw'aba singa aba amaze okugula aguze ekkubo kyekiddako. Bw'oba oguze ekkubo obeera owoomye. Oba oguze empewo obeera kati olina kgenda mu kkooti n'oyo eyakutwala otandike muvunaana kujja okitegeera naye ng'amazima go gabeera nti obeera owoomye kubanze nina amakubo ge banguzeeyo kanyanya neŋŋamba ye oba naayogera ani akulira ebya oba naayogera na KCC eteekeko Buteraba road naye nga banfera okitegeera. Kati eyo yali 28 wakati wa 28 paka 210 naye kati nze omu ku balabufu mu kugula ettaka. Kitegeeza omuntu bw'oba ogula poloti olina making sure omuntu akuguza poloti mugenda omuntu alina ekyapa n'olaba. Kati what happens nnyonnyole ku muntu agula poloti. Kati bw'oba ogula poloti kankulage poloti jangu ssebo tukyakola wano ssebo ekanga 6 kankulage kati wano tuli ku poloti bazisazeesazeemu. Kati bw'oba ogula poloti ojja kulaba nti kati eno poloti bagiyise kankugireyo standard poloti gye bayita 5 ku 10. Poloti abasinga ze bagula poloti eri standard 5 ku 10 yeyo poloti kati zoolaba zino 639. Lindako omwana kamera atereere kati ogiraba eno 639 639 tolaba 639 kati eyo standard poloti 640 eyo standard poloti 641 642 643 644 645 646 637 kati zino zonna standard poloti. Omanyi otya nti standard poloti kubanga eri 5 ku 10
mu by'ettaka kasita olaba mita 15 ezo ziba fuuti 5 ate mita 3 n'ekitundu ezo z'olaba ze fuuti 10 kati poloti gye bayita 5 ku 10 gano ga 5 kino kye 10 n'oddamu n'ozinga 5 n'okomawo 10 kati eno ye poloti 635 baba baagala okulaga bakulaga mu enamba eyo gy'olaba wakati eyo eri 0.047 bagiraga mu hekiteya ettaka lino balipima balijja eri mu hekiteya era hekiteya gye balagaawo hekiteya eka hekiteya erimu eka 2 n'obutundutundu 4 kati badde manya ekigambo bakigandawaza mbadde njagala kukulaga tusobola okukola kuno katukole simple conversions kuba abantu balina bino ebintu bwe babiyiga tweyongera okugenda mu maaso katugambe hectare to acre okirabye 2.471 so kasita omuntu abeera nagamba nina hectare emu mu mazima abeera alina eka 2 n'obutundutundu 4 7 okitegedde hectare mu Luganda kyeki hectare tuyinza okinoonya wano hectare in Luganda kuba nange eka gye mmanyi bagitaddewa land measurements hectare mu Luganda dictionary tebagireeta kandeete Luganda dictionary ndaba oba nkiina Luganda dictionary kubanga gye tukoma okumanya gye tukoma okugenda mu maaso waliwo gye ntera okukozesa gye bayita concise najagala nnyo eno concise ekutwala n'ekubikkulira ebintu ebyenjawulo kati katunoonye hectare weeri erimu egenda beera mu h tukyali mu b tugenze mu c tugenze mu f tugenze mu g tugenze mu h katugende tulaba oba weeri wano he hectare yandibadde nga wano nenabo tebagiwandiiseeko but anyway tujja kifuna nja kikolako wali research mu Luganda nina dictionary yange wali nesaagala gendayo kati hectare ebaamu eka 2 almost n'ekitundu kati hectare bwe bagenda bagitema ate block eyo yonna bagipima mu hectare kati ne bajja ne bagisalaasalamu bakizuula nti bw'obeera ne 0.047 0.047 times 8 bw'obeera ne 0.047 times 2.471 olaba nti no tufunye 11 okay tufunye 0.116 okitegedde tukute hectare ne tugikonvatinga mu eka so akataka kana akamu kano koolaba kalimu 0.116 of an acre kyova olaba oli agamba mbwe ettaka lye lya desimo 11 eka enamba 0.116 eka ya 5 ku 10 ate ye 0.047 mu hectare okubala kuyinza obakwasaamu kamunguluze naye kwe kuyiga kyova olaba kituuka ekiseera nga waliwo ababimanye kati ebyo mba saagala bibalumye mutwe bonjagala bamanye nti bw'otuuka ku ttaka ng'oli agambye akuguzizza 5 ku 10 fuuti 5 zenta 15 zive mu mita 15
fuuti 10 zenta 30 ziveemu mita 3 so mita 15 ku mita 3 ze fuuti 5 ku 10 akubayinza n'okukaddamu mita 15 kankawandiike wano kubanga mita 15 ku mita 3 zenta 15 kuba twagambye oluta lulimu mita yemu so bw'ojja n'okuba wano bw'ojja n'ogamba nti eno ya 5 ku 10 kino kye bategeeza 50 feet by 100 feet poloti yo eri 5 ku meka ku 10 kitegeeza ogenda kuba enta 15 15 strides and 30 strides kulwaki kuba 30 strides ze mita 3 15 strides ze mita 15 enta 15 ze fuuti 5 enta 3 wenkubuliza ekibuuzo bwe mba siguza 5 ku 10 mbanguze eki bw'oba toguze 5 ku 10 olina fuba okulaba poloti gy'oguze esinga 5 ku 10 obunene bwengula eri wansi we bw'onoogenda okukuba pulaani yo aba district aba approvinga pulaani ozimbeko ennyumba tebajja giyisa kuba bo babala nti 5 ku 10 ye standard kwe tutandikira wemba wenguzi nga bw'omanyi Uganda era kyabika kwegamba bw'otunuulira enguzi gy'olina okukozesa ba approvinge pulaani yo oyinza okwesanga actually obeera weesembeza kubanga ssaawa yonna bwe bakyusa abakulembeze abo oli najja n'agamba naye tulage ku pulaani yo ogejijjayo nga yali kwa 5 kwana wamabeewo bempulira waliwo abantu bempulira agamba gundi ayongera akuguzeeko wali wammanga weeyongereko mu manga kati okwongera okweguza oyinza okuba ogazira naye olina ofuba okulaba kyova olaba poloti z'entunda zenguza abantu zonna zibeera standard entono ennyo ya 5 ku 10 era ekyapa kino bw'oba okitunulidde zino zonna poloti tuzitunda era abantu tuzibaguzizza naye ojja laba nga zonna zaagala kwenkana 5 ku 10 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 bw'ogisa otuli side ki eno Wakiso Jimbo 5 ku 10 eri kumeka milioni 18 n'enkusaba akakadde kamu ngikukyusize nkuteere mmanyago so bw'ogitunuulira bw'eba 5 ku 10 erina kujja n'egisinga obunene n'ebeera nga nneneko naye nga si ntono kubanga kati omuntu bano abantu betuli mu kuguza balina ozimba gayaza toyina gayaza nayo tuyina gayaza nina nsobola okufunira ettaka lyobeera oyagadde gwe kasita ogamba nti oyagala nze ettaka lyentunda muzigo noonya ettaka nga liri kumpi n'ekkubo nga accessibility weeri gayaza ziroobwe poloti nsobola nayo gikufunira ku milioni nga 17 5 ku 10 nina evvumba ekifo kye bayita vvumba obeeranga wano ng'osobola okukubira ogamba omuntu waaye neerabidde kyaja yange gireete ku kolansi osobola obeera ku kolansi n'ogamba omuntu ali eri mu ttaka nti neerabidde kyaja gireete ettaka liri accessible so bw'ona oyagala zimbawo bapangisa abantu sooka bayo ku namba yo nga tumaliriza kuba eyo topiki y'ettaka tulina okukomawo ndabanga waliwo abantu batategedde bulungi tujja 0706 582 868 eyo ye WhatsApp line era bwe bajja nga baagala ettaka eririjje njagala nkuguza ettaka obeere ng'okweraliikirira olina kwa korona kyentegedde mu leero mu byonna byonsomesezza okubala ettaka n'enta ekyo kimu ekyokubiri mbadde simanyi nti bw'ogula ettaka eritaweza 10 kwata 5 ku 10 tebali pulaani y'ennyumba yo kati olaba bano abantu abagula kati olaba mu nansa n'omwo abantu abali ku ttaka lya Kabaka oli abeera n'ettaka lya 5 ku 3 2 ku 4 nibbo ne bazimbamu kubanga tewaliiwo bode eri mu bakomako era kyova olaba amazzi bwe gajja nga gababonyaabonya oli senga kolera ajja aba asobola obbalumba kubanga tooyi oli asobola okujja n'ateeka tooyi kumbi n'effumbiro lyo naye kati bwe tutunda ettaka ffe ettaka ly'entunda libeera mu estate ebintu bibeera organized pulaani yo bw'ogikuba ey'enju gy'oyagala
owa health abeera alina okujja ku site alabe oba woyagala okussa toyi eneetambula ne drainage amazzi ago bwe gakkirira ebyo byonna bye batunuulira ennyumba sisitiimu yaabwe gye baakola ennyumba eyo egenda baamu abantu bameka lwaki oyagala ozimba kalina ng'ate oyinawo tugambe 5 ku 100 ng'ate kalina eraga egenda beeramu abantu 20 banaapakinga wa toyi zinaabeera wa so kyova olaba approved housing ffe gwe twagala abantu batambuliremu okuba ennyumba yo pulaani bagikube nga teri ajja giremesa we tugenda otandikira asho yaffe eddako tugenda tandikira ku pulaani tutandikira ku pulaani y'ennyumba eyamba ki ya mugaso ki abasinga babagamba nalabanga bagamba omukyala eyo ewaffe leta pulaani y'ennyumba yo ng'agamba nze Joshua oyo amaze kuno ebbanga ng'azimba ennyumba ku kyalo yazimba ennyumba za kuno zonna basobola ogisenda so twagala okumanya pulaani ziyamba ki baani abakuba pulaani abatuufu kuyamba mu kuzimba omuntu azimba ennyumba nga teyeraliikira nti bwe ndifa abaana bange bali bona yes Newton Buteraba House of Wealth neyanziza nnyo Alan Cruz abantu bonna mbakubiriza nti okumanya kwe kusinga akantu kalemereko ka rewinding ka downloading kubira abakubuulire bwe bikutabula kuba amasimu tukuyambe kagenda batabula kaino batabula naye ati kati okukweku kyova olaba tweyita abakugu tetweyita abakugu lwakubanga buli kye tumanyi buli omu omusanga akimanyi mulimu bye tumanyi nga bw'oyagala obbimanya maso ey'obwonge ekulumamu sikuba eno gye tunyumya eno si yemboozi eya bulijjo ey'okwata hekiteya olaba ekigambo hekiteya naffe bwe tukinoonyeza tetukiraba kati gwe kitegeeza nsobola okutuma abamanyi ekigambo hekiteya mu Uganda n'okumawulugamba nva Masaka naye naye bambuzi bannange nange waliwo wembuze nja kuddayo behind the camera banyinyonnyole nga naawe woobuze naye ng'ekirungi kyonna kya byonna nti muyina mukwano gwange nze Solomu wakasimu ne mugamba era nze mbabulya sigenda gula ttaka walala ngenda kujja ewa Newton abantu bajje bino byonna nagambye Alan bino byonna byapa by'abantu miliyoni 10 omuntu tafuna ttaka waliwo ettaka lyenjagala okunoonya okuguza abantu erya miliyoni nga zijja kubeeranga mu 10 naye nga bwe nagambye nti private mile title gyembeera njagala nja kubuulira abantu bwe beesalako biki ebyokwesalasalako mba njagala ng'ekyapa kiri ku mmeeza abantu njagala mbeere nga mbaguza ebintu nga biri genuine kunyigiriza because oyagala sente kanyigirize kale sigezesa kuba erinnya lyange kati erinnya lyange Alan Cruz abantu abakulaba bali all over the world nange abantu bandaba ku NTV bandaba ku Bukedde bandaba ku NBS bandaba ku BBS okitegeera tuli international kati omuntu ali international ekintu ky'okuuma obutiribiri kwenkubiri omuntu kwegamba bwe kuba kuloga oba kutuga oba kukola ki otunda ennyumba eziwedde byonna ye real estate byo bye tulimu naye mbadde nja okugamba bano bonna bantu bali ku mawanga okitegeera bali ku mawanga ebyapa byabwe byamaze okukyuka byamaze okukola ki okukyuka kati gwe nnyabo ali eyo olinda ki wenkyusiriza bano ne banneesiga omuntu alina ofiisi n'omwesiga n'obeera nga lwakiri bwe naabula banansanga ku channel yo omusajja oyo mubanja ekyapa kyane kale Alan Cruz gemanya bw'oba onjagala ng'onjagala nnyo ogenda ku Cruz exclusive oba onfuna bulungi nnyo YouTube channel musubscribing mba mwagala emboozi nga zino si byakubeera awo tuli mba celebrity buli kaseera naye channel njagala nnyo nenjimixinga n'ebintu ebinjawulo ne mba nga muyiga munfunamu nange mbafunamu ekintu bwe kino kiba nga kitunyumira ddala Shanique photography kwali kamera bulungi nnyo bwe tunaamala wali okumanya omugaso gwa pulaani nja tandika ng'ogenda mu field ogenda mu field abantu balage ku mayumba ge batunda agawedde tujja gendako kulumu ku field kubanga ettaka ndirambula buli lwakusatu tugendeko tujja gendako ku site tukube enta 15 olaba akayinja tukuba 3 olaba akayinja omanye nti ya 5 ku 10 ekyo ate kirungi nnyo kwegamba yeno Cruise exclusive ejjudde kwegamba tetuli baffere tetukola ki musajja omulaba akugamba bw'oba tolina miliyoni 15 yakugamba sijja kukolera tajja nyigiriza mbu munnange ate olabaawo kale leetayo omusanvu tunkuyiyize wali kyabagambye kiba kyekyo miliyoni zo 18 nenkusaba akakadde kamu nze nteeke mu mannyago era abo bonna bw'ajja ku ground teweekyusa
ate akamu ako kenagambye kasitageza n'alwawo kuba kati bwe tuyingira omwaka omupya bwe naakutwala mu esiti ojja laba abantu nga bazimbye ettaka liri mu kulinnya bbeeyi abamerika bali mu ddigula ababungereza abaana bali Abu Dhabi abaana bali Kata okitegeera bannange Shanique wagulawa oyagala gulaye omusajja wuno tumulina kale mwebale nnyo mwebale ddala musibe bulungi mweraba